Au total, Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuwuliriza. Agafa mu Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange gennyamiza. Abannansi b'eggwanga erya DRC abawirako ddala be bakattibwa, be battiddwa jjojjo ly'abalamu gwe mukwano gwange ali yampuliza. So nga bangi nkumi na nkumi be bakyapookya n'ebiwundu. Ku lutalo olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo wakati w'abayeekera ba M23, wakati w'abayeekera bano aba M23 saako n'amagye ga FARDC agalwanira ku side ya Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Southern Kivu province saako ne Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati olutalo luno n'aggamba nti lwatandika omwaka ogwa 2025 bukyanga January wa mwaka 2025 abaawo tubale tugenda maaso n'okubanga tulaba conflicts ezigenda maaso nga zeeyubula mu Democratic Republic of Congo, mu Eastern saako ne mu Northern Kivu. Kakati information eyakafuluma eraga nti abatuuze abatakwata ngundu, twongera abatuuze oba basiviliani mu ggwanga be bano bannansi ababeera ku side nga tebakwata mundu nga bo bali neutral. Kakati mu bo kigambibwa nti information emaze okukonfirmingwa nti babiri bafu era n'abalala nkuyanja bagenze bapookya na bisago oluvannyuma n'obulumbaganyo obubaddewo obukoleddwa amagye aga FARDC. Mu bulumbaganyo obukoleddwa nga bagenda maaso n'obuteeka ku bayeekera bana ba M23 kigambibwa nti bangi balekeddwa nga bali homeless kubanga jjukira nti bano bakozesa okulumbagana bakozesa ebikolwa equipments ez'ettabbu okugeza nga drones, bakozesa troops eziva mu mawanga ag'ebunaayira. Jjukira nti bukyanga Democratic Republic of Congo government esayininga accords zitwandiise Washington Accords saako n'eggwanga erya DRC wamu masekati ga Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame ow'e Rwanda. Bano baakola endagaano era nga bazituuma Washington Accords. Kigambibwa nti no tezaaleka DRC kye kimu. Accords zino ezaasayiningibwa gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wuliriza. Zaaleka nga zitaddewo effort ey'amaanyi okubanga zipika n'okuwagawaga amagye g'eggwanga erya DRC nga galaba kye babadde beetaaga bakifunye, kye babadde babulako nga bakiyina. Era batandika okugenda maaso n'okunyooma balabe baabwe abayeekera bana ba M23 era buli lukya babakolako obulumbaganyi. Kakati DRC yatuuse n'ekiseera nga tekyetaaga na ceasefire eri bayeekera bana ba M23 nga balaba bye balina bibamala. Bukyanga bafuna buyambi, bafunye equipments, bafunye ebintu ebina technology omupya, bafunye new tactics, bafunye skills empya. So zino zonna bagenda maaso n'okubanga bazeeyambisa okulaba nga bafugaza omuyeekera ono wa M23 omutuusi agambibwa okuba nti yava mu ggwanga erya Rwanda n'asiisira mu Lake Regions eyo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era Felix Tshisekedi agamba kebuke kibakole batya kegwake keetonye balina okwambuka DRC baddeyo mu ggwanga lyabwe erya Rwanda. Ate bukyanga olutalo n'olutandikawo omwaka ogwa 2025 mu January Paul Kagame azakisimbaamu olunwe nga kigambibwa nti yagenda maaso n'okubaakinga abayeekera bana ba M23 era gye buvuddeko gyo lyabalamu mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu gwe twogereramu. Tujjukire bulungi nnyo eggwanga erya United States lyagenda maaso n'okusanctioninga eggwanga erya Rwanda, amagye gaabwe gonna ne bagasanctioninga ne banokolamu ba military commanders ab'amaanyi nga bagamba nti bano babalumiriza okuba nga bagenda maaso n'okwesogga ebira bya DRC ne bagenda maaso n'okutendeka abatuusi aba M23 basobole okutigomya gavumenti ya Felix Tshisekedi. Era tebaakoma ku ekyo, ensonga zaali ziwerako ze babalanga era ne babalanga okubanga bagenda maaso n'okubanga baggume basanctioninga amagye, ne baba ku sanctioninga amagye ne batandika okusanctioninga personally ba military commanders ab'eggwanga erya Rwanda. Era ne batakoma okwo ne babagoba ne mu operation zonna zibadde bakwasaganya omuli UN operations, mission zaabwe zonna. Kakati ebyo byonna ebimaze okubaawo kyekiddiridde birese ekonomi y'eggwanga eya Rwanda nga eyegaayega nga nnafu newankubadde ebyo byonna bikolerwa
Felix Tshisekedi agamba nti ye tagenda kuttira ku mutuusi yenna gw'anaasanga mu Democratic Republic of Congo ng'akireiminga nti nno wano waabwe. Jjukira bo ensonga ebalwanya balina ensonga ze bayimirirako ziringa 3-4. Imbu bo gavumenti yaabwe tebalicognizinga nga bannansi b'eggwanga eryo. Jjukira bano Banyamulenge mulimu abatuusi be bamu ku abakola ejje lino ery'abayeekera ba M23. Kati era bagenda maaso n'okukomplaininga nti gavumenti ya Felix Tshisekedi tebafaako, yeesuuliddeyo gwa Naggamba okubanga yasuulirira bannansi baayo. Ate nga kigambibwa nti bano basenda mu ggwanga lino oba mu bitundu bya Eastern Regions ebya Democratic Republic of Congo mu biseera ebya 1994 mu Rwanda genocide. Olwo nga bamaze okuba nga batta omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda, abasinga be baafuna okutyamu baateeka kakokola tondeka nnyuma paka ne boolekera mu bibira bya Democratic Republic of Congo. Ensonga endala egenda mu maaso bagamba nti bo baagala gavumenti ene balicognizinge nga bannansi b'eggwanga erya DRC era ebayise bulungi nga weeyisa bannansi abalala. Ekirala bagamba nti gavumenti ya Felix Tshisekedi esussizza obuli bw'enguzi. Bakooye okulaba enguzi egenda mu maaso mu gavumenti ya Felix Tshisekedi ate nga gavumenti yaabwe. Era ne bagenda mu maaso ne banukulayo n'ensonga endala nti bakooye okulaba gavumenti ng'ekumpanya ebyobugagga resources z'eggwanga erya DRC ng'ezitwala nga First Family ne beegaggawaza bokka na bokka. Era ne bagamba ze zimu ku nsonga ezigenda mu maaso n'okuba nga zitulwanya. Wuliriza, bo ensonga zibayimirirako bagamba tebaliiwo ku bya bufuzi, tebaagala bukulembeze, tebaagala governance mu ggwanga erya DRC, abula balwanirira for their justice, balwanirira ddembe lyabwe. Naye bwe baba nga balwanirira eddembe, tujjukire bulungi nnyo omwaka ogwa 2025 nga gutandika bulungi ng'olutalo lwakabalukawo. Bano bwe baba bagamba nti balwanirira ddembe, kale kankujjukize lwaki ebigambo byabwe bitankanibwa era bigenda mu maaso n'okubuusibwa. Bwe baali bawamba mu mwaka gwa 2025 mu January, iriza bwe baali bagenda mu maaso n'okuwamba n'okusizinga ebibuga ebikola Democratic Republic of Congo. Jjukira DRC ggwanga ddene nnyo era ggazi, lirimu bye twandiyise amasaza, naye nga amasaza ago gatwala okuba nga ggwanga ddamba eryetongodde, era y'ensonga b'enfuga yaabwe efaanaganako n'eggwanga erya Amerika. Amerika efuga etya? Amerika yo teronda ba RDC. Mbwe essaza lya gundi lirimu RDC gundi. Nedda yo kyekola eronda ba gavana. Gavana oyo aba atwalibwa ng'omukulembeze mu constituency eyo, mu ssaza eryo aba atwalibwa ng'omukulembeze. Kakati gavumenti ya Kinshasa, Felix Tshisekedi yali yalonda dda bagavana bagenda maaso n'ogavaninga sub countries ezifuga eggwanga erya DRC. Naye abayeekera bano be baawamba abaali bagamba tebaagala buyinza, kigambibwa nti gavana yali atwala ekibuga ekya Goma nga baakakiwamba yattibwa era ne balonda gavana omupya. Bwe baba bagamba nti nno tebali ku byabufuzi, lwaki bajja ne bakyusa kye bayita sisitemu yonna? Bakyusa education system, banking system ne governance system, zonna ne bazikyusa. Kakati bwe bamala okukyusa system nga ne gavana bamusse, ne balonda gavana omupya owaabwe ne bamuteekawo. Ako kaalinga kabonero gwe mukwano gwange ali eyampuliriza akalaga nti nno bano abasajja ekyabaleeta kuwamba buyinza. Baali beetaaga ntebe. Era nakino osaanidde okuba ng'okijjukizibwa nti buli abasajja bano bawamba ebifo bagenda mu maaso n'okusendamu, yeetegereze nnyo, tebasenda mu kifo nga tekirimu bya bugagga. Era ebiseera ebisinga olaba nga basooka kubaza bya bugagga ebiri mu area gye baba bagenda okubeera nga bakapukyalinga, era eyo ne bagisiizinga ne bagitwala. Era ne area esinza obbazaalira kalumanyu era wano ye Uvira. Akabuga aka Uvira, jjukira mu kusayininga endagaano Democratic Republic of Congo government saako ne Donald Trump mu state mu United States of America. Wali oli mu Washington DC nga bagenda maaso n'okusayininga Washington Accords.
Uvira katunuulibwa nnyo era kateekebwako amaaso ag'enkinala kubanga katawuni akaesudde ate era kajjuddemu ebyobugagga okugeza nga cobalt, coltan ssaako ne copper ebyamine minerals ezikozesebwa obulungi nnyo amawanga gano okubayambako bakolerera ebyamasannyalaze mu ggwanga. Kakati olaba nga kyali kizibu nnyo omuyekera okuwamba akatawuni ako n'alekebwa bulekebwa atyo era yali yakakawamba nga wakayitawo ennaku nga ziizo twalaba nga eggwanga erya United States of America ligenda maaso n'okuba nga limulabula, ligenda maaso n'okuba nga limuwooninga nga limugamba nti nno manyi waategedde nti nedda nti kwata obubwo bonna bonna obwanguwa bw'onoosobodde okuba nga okwatamu oyabulire katawuni ako akawuvira kaabulire weebuzeebuze ng'atategedde then okaviire. Tujjukire bulungi nga tawuni kakamala okuwambibwa abayekera nga bagenda maaso n'okuba nga bakateekako control. Omumerika yatya okkubayo drones ze olw'ensonga yajja kuba nga attiramu bannansi wabula n'agenda mu maaso n'okuba nga ayagala okuba nga ateekawo enjogereziganya n'abayeekera bano n'abagaa nti nno okutemya eriiso n'okuzibula nga bamaze okuba nga baabulira akatawuni akawuvira. Wabula Omumerika bwe yamala obbagamba twalaba omuyeekera mu ngeri gye yali agenda maaso n'okwebuzaabuzaamu yavaayo n'alangirira ku mikutu gye gyonna egya social media n'agamba nti nga wagenda maaso n'okola reallocation agenda kuba nga ava mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala era nga teyeetaaga nnyo kubeera ng'abuuzibwa ebibuuzo bingi. Jjukira bannamawulire baali bagenda maaso n'obbabuuza nti lwaki muteeka kukola tondeka nnyuma waki mwabulira. Abayeekera kye bagamba bo baali tebaabulira bwe baali bali mu kuwalotetinga so ng'akazito ke kaali kabatuddeko ak'abasajja Abamerika. Nyongera okujjukiza nti oli ku UG Updates TV kw'osinziza obba ng'otuwuliriza bw'atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungayo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo tegeeza mmwe abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Tujjukira bulungi nnyo nti mukwano gwange gwali eyampuliriza ku UG Updates TV kwegamba pulaani zonna zikoleddwa, enteeseganya zonna zikoleddwa, buli kimu bakitaddewo ekiyinza okuba nga kikozesebwa okukomekereza conflicts mu Democratic Republic of Congo. Nekyekiremye kyekikyagaanye. Nkugambye nti abayeekera bano pulaani zaabwe kyakazaaliza kuwamba kubanga bukyanga bawamba omwaka ogwa 2005 baayitibwa mu samitize ez'enjawulo nga tebakiika, nga tebaagala kuteesa, nga tebaagala kuteeseganya kuzza mirembe, nga tebaagala na kugenda maaso na kwogera request zaabwe ensonga ki waaki baali bawambye. Buli baababuuzanga baayogeranga mu balwanira ddembe lyabwe justice mu bannansi b'eggwanga eryo. Jjukira nti bano batuusi nakigambye dda abaavira ddala ewa obulungi mu ggwanga erya Rwanda. Wabula ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso, samiti eyatandikira ddala mu Dar es Salaam okutuula abayeekera bano tebaalabikako. Ne tudda mu Qatar, samiti yatuuzibwa mu Qatar, abajeekera bano abajjaasi bano tebaalabibwako. Can you imagine? Wabula bamaze kufundizibwa jjojjo ly'abalamu ne bavayo ne bawanika ne bagaa ati kati twagala kubanga tuteesa mirembe. Baagala kubanga bateesa mirembe era passport zaakolebwako buli kimu ne boolekera mu kibuga ekya Switzerland. Naye newankubadde baagenda mu Switzerland ebyavaayo byalemererwa okutuukirizibwa. Bateeseganyira ne batuuka ku point eteekawo memorandum of understanding. Bwenjogera ku memorandum of understanding mba ntegeeza nti baatuuka mu kukkaanya ku bintu buli omu bye yali teyeeyagalidde naye nakkiriza nti agenda bituukiriza. Saabayeekera omuyeekera yali asazeewo ye ate abasibe political prisoners abawera mu 3. So ne ku side ya gavumenti ya DRC niyo yali yeewaddeyo okubanga egenda kubanga ete abasibe. Wabula kino baakisayininga mu memorandum of understanding era buli muntu n'ateekako omukono. Omukono gwe baateekako nga gulaga
nti bano bombiri bagenda kubeera nga balekesaamu bateekawo seas of fire wakati w'obambiriri wano era bagenda kubeera nga banaabalemeddwa okubeera nga batuukiriza balina okutaba political prisoners bawera 300 300 nga buli guruupu esuubirwa okuliriisinga abasibe abatakka wa 300 naye kyatubuukako jjojjo ly'abalamu nkugambye nti gavumenti yabawa ennaku mbale wabula njogera gavumenti bantegeeza gavumenti akati baali balowooza bajja kufuggaza ke bawambye ekibuga Goma, Bukavu, Buvuma nti bajja sigala bali b'amaanyi nnyo era n'amaanyi gaabwe baali boolekera mu Kinshasa nga nibo baagala giwamba naye kyabamala enviiri ku mutwe nga Felix Tshisekedi amaze osayininga endagaano ne Donald Trump. Kakati oluvannyuma okusayininga endagaano abasajja bano bazze babayisa bubi. Gavumenti ya Tshisekedi ebayisizza si bulungi. Okumanya ebayisizza si bulungi egenze maaso n'okubakuba n'ebattamu ne Ssaabayeekera Ngoma abadde ow'amaanyi ku sayidi yaabwe. Ne drone zino zigenda maaso n'okukasikibwa nga zigenda maaso n'okudistroyinga amaka g'abantu. Bino byonna bikulaze nti lino eggwanga abayeekera bano aba M23 tebaali tebanoonya mirembe kubanga bagezezzaako baasa miti batuule balabe engeri gye bazza emirembe mu DRC naye bo kirabika beeremye. Paka jjojjo ly'abalamu jjojjuuzi bamaze obbafunza babakubye drones batandise obbatta ne bavaayo ne bawanika ne bagala twagala tugende mu ceasefire wabeerewo enteeseganya ezikolebwa. Enteeseganya ezo kwe kugenda mu Switzerland ne bateesa era ebyavaayo memorandum of understanding buli muntu alina okulirizinga ba political prisoners ba prisoners of war saako n'okuteekawo ceasefire saako n'okuprovidinga security ku bitongole bino nga ebya Red Cross United Nation bigende mu maaso n'okubeera nga bya accessinga process eno egenda mu maaso y'okulirizinga basibe ku sayidi zombi. Okisegedde ekintu ekyo naye kino kyajjawo wizini ng'abajeekera bano bamaze okuba nga bafundizibwa nga balaba tebalina waakudda balaba tebalina kiddako basalawo bakole ekyo naye wakati mu kusalawo bamaze okuwaka ku butaka naggambye baweebwa ennaku 10 ku 15 buli omu okusabumitinga kye yali akoze kyatumala enviiri ku mutwe nga ennaku zituuse kuggwako ng'abayeekera bano saako ne gavumenti ya DRC tebeenyenyangako buli omu talina kye yali aprovidinze eri agreement oba kutuukiriza commitment eyakolebwa mu 1986. Wabula ebyo ebyali bwe bityo jjukira ekitongole kino ekya United Nation kyekyali ekisaale ekyokuba nga kikola investigation okunoonyereza ku ebyo ebigenda mu maaso era kyasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi era kyali kibabuulidde ye yaani tujjukira bulungi nnyo ekitongole kino ekya United Nation oli ku Yugi Updates TV k'osinziza obba ng'otuwuliriza wenna atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Nkugambye jjukira bulungi nnyo ekitongole kino ekya United Nation kyali kyakalonda omukulembeze omupya. Omukulembeze ono omwami amanyikiddwa nga James Swan asaavinzeeko mu Mogadishu, asaavinzeeko mu DRC, mu Uganda oolyawo alina ebitiibwa bingi nnyo era gwe baateekawo ng'omukulembeze wa UN omuggya. Ng'ono omulimu gwe era we yayingira woofiisi kye yasookerako okugenda okukola yatandikira ku supervisinga peaceful accords ezaakolebwa mu Switzerland saako ne memorandum of understanding alabe nga biteekebwa mu nkola. Wabula okuwa amawulire amabi
nti ennaku 15 zaggwako nga tebali kibakoze wabula kyawaliriza ya James Swan omukulembeze w'ekibiina kya United Nation okubiteekamu engatto okulumba ku ground ye nga ye uliriza kyamwaliriza ogenda ku ground agende maaso investigating amanye ddala bawala be alabe ddala batabani be abasayininga endagaano ddala beetegefu okutuukiriza kino kyekyabaawo gyala singa tulaba kyenyeenya Democratic Republic of Congo nga namwe tetulabayo kivaayo ensonga ki iriza kakati uliriza omukulu James Swan omukulembeze w'ekitongole kya United Nation bw'akwata nga we tumulabye yali akutte nga bitaddemu engatto ng'ayolekedde mu kibuga Goma ekikulirwa abayekera ba M23 agende mu maaso n'okuba nga annyonnyolwa lwaki tebatuukiriza byali mu commitment ani agenda mu maaso n'okuviolatinga peace accords ezaakolebwa mu Switzerland paka na kaakati tebatanga basibe tebalirizinga nkago yadde n'omulema wadde n'omulema akati olwaleero bakugambye nti ekigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo kifumba mutuku kitokota si kisaanikire oluvannyuma lw'abamu ku basivilians okuttibwa ate abalala kamaala ne batwalibwa nga bawera ennemba n'ebisago tugenda kuba nga tutunuulira bitundu ki ebibaddemu ensonga eno bitundu ki ebisinze okuba nga bikosebwa uliriza nagambye edde oli ku Yugi Updates TV gw'atannatweyungako wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako abali mu diaspora ntegeeza mmwe abali okukata Oman, Dubai, Saudi Arabia mwena mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano okusinziira ku batuuze bagamba okurashinga okw'abantu bano okufa kuzzeewo waliwo olunaku olw'Essande mu Rundu Basita village mu Minembwe katundu bakayita Minembwe era nga kigambibwa nti eyo wewasinga okubeera ne gun fire okuva mu bajaasi ba FARDC era troops bagenda maaso n'okuba nga bagamba coalition forces ze zalwanshinze bomu eri abayekera ba M23 mu nfo zaabwe omutuuze omuwato wagamba mu nfo zaabwe eyo mu populated areas ne bagenda maaso nga bakubayo bomu nga balowooza nti waliyo bamaje uliriza mu statement eyafulumiziddwa ku lunaku olwa Mande okuva eri Ssaabayekera wa M23 Lawrence Kanyuka kigambibwa nti amagye gano aga FARDC sako n'ab'omukago banne ba partners basse ba civilians abataasobodde kubanga bategeerekeka wabula n'abalala 10,000 abakadde
ssaako abalala 19 abakadde mu Prince Rwenzurua mu Bwakabaka. Waliyo Obwakabaka bayita Prince Rwenzurua, Mahiyabo and Riza Kigeri Mazuru. Bwe Bwakabaka obugenda maaso naye basseeyo abantu. Kanyuka agamba Mazuru yafudde mu bwangu oluvannyuma lw'okukubibwa bbomu. Ate Mahiyombo ye yafunye okubulidinga kungi nnyo era nga yakurashinze nnyo era n'addusibwa n'alwashingibwa ku hospital. Okusinziira ku statement, batuuze 7 be baalumiziddwa okusinziira ku bwatuka kwa bbomu kuno okwakoleddwa. Wuliriza. Kyokka ate abalala abafunye injury babadde identified nga mwabaddemu Banjeneza Murot 7, a primary 2 pupil, Nzabakiza Osi 12, son of Alex Lukima, saako Nabi Sambo Muton Nyasafiri Chato. Abalala 29 Nyamahoro Nyakamirirwa, abalala 54 Chumbahiro Fatik, ala 18 Tito Mulengera, abalala 52 abalala ba victim abatasobodde kubanga ba-identifyingibwa tibannabeera kubeera nga beestablishingibwa naye nga sigamba nti nno oba nti baaweddeyo. Tugezaako kusomeramu ebitonotono ebinakuyambako okutegeera. Spokesperson ono agamba ba victims abamu bagenze mu maaso n'okubeesuula. Babeesuula mu guluka mu serious injuries zino. Era nga bagamba nga bala bagenda mu maaso n'okuba nga basigala bakyaculatinga bakondakitinga nga bagamba batya. Wuliriza. Jjukira nagambye banzize nkigamba nti eggwanga erya DRC lizze liwennemba n'entalo zino decades of decades, era kijja kubeera kizibu nnyo entalo zino zikomekkereza okuvaawo. Lwaki? Nti entalo zino zirimu Islamic States, ate nga bwa Islamic States zino tebalwanira buyinza, ebiseera ebisinga balwanira kyabugagga kiri awo. Bo baba balwanira kyabugagga kiri awo. Kakati bamaze emyaka olutalo luno oluwerako lumaze emyaka nga luwennemba mu gavumenti ya Felix Tshisekedi. Wuliriza. Nagambye oli ku Yugi Update TV Sinziro Bango otuwuliriza. Olutalo luno lumaze ebbanga nga lugenda maaso nga lunyinyiitira mu gavumenti ya Felix Tshisekedi naye nga buva ku Islamic States. Naye ku mulundi guno gokka bagamba bano si ba Islamic States, bagenda mu maaso luno n'oddusa omugambi Paul Kagame ow'e Rwanda. Era Rwanda tafangayo kwegaana bintu bino mu lwatu, wabula agenda nayo okulumiriza Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba temunsibaako matu ga mbuzi kundiisango ne Yoweri Kaguta Museveni ensonga zino azimanyiiko ez'abayeekera bano aba M23. In fact, Paul Kagame agamba ebyo bye bamusibako nti buli mwaka balaba amagye ge agasoba mu 1000 nga gayingira sitowa ye, ng'abagamba nti bannange ezo nteekayo security measures ngezaako kwetangira kyaliwo mu 1994 nga ngenda mu maaso n'okukuŋŋaanya Abahutu saako n'Abatuusi asobole okuba nga addamu abatwabaganya basobole okuddamu okweyagalira mu ggwanga lyabwe, oba oli awo nate, of which UN kino ekigaanye
ne United States of America nakyo yakiganye egamba Paul Kagame tujja kusanyuka nnyo ng'owuliriza amagye go ogajja. Bamugamba tujja sanyuka nnyo okulaba ng'oganizinze amagye go ogajja mu Northern Kivu ne mu Great Lakes regions eziri mu Democratic Republic of Congo oleme genda maaso nakufuukira bannansi kayinja mu ngatto. Wabula ye Paul Kagame agamba timukole mutya era yakombye kwerima ng'agamba oba kyetaagisa kyo baki zo za security measures. Era nga ye Paul Kagame ekisinga omuluma B'Amerika kupretendinga nga batamweguya era ne bakola ebintu byonna byonna ebisigadde nga abatamweguya. Kakati kino omusajja mukulu Paul Kagame kimunyiriza ddala era y'ensonga lwaki yasayininga accords ndowooza n'addamu buliriza. Okyali ku Yugi Update TV kosinziro bbanga otuwuliriza. Wuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bbanga otuwuliriza. Nyongera okujjukiza gwe natanatuyunga kontikirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Kakati Kanyukuye agamba omwegezi w'abayeekera bano aba M23 tisinga embeera eno egenda mu maaso n'okubanga ekolebwa weeti nga FARDC bagenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi mu bifo ebiri fully populated ebijjuddemu bannansi kijja kuba nga kimenya mateeka. Era ensonga zino United Nations yandibadde babeera basaale nnyo okubanga bazeenyigiramu basobole okuba nga bataakiriza abantu kubanga ebyatuuse guno gwasusewo omulamuzi FARDC tekyatangira oba bannansi we bali oba tebaliiwo ye kyegenda mu maaso n'okukola etagetinga wali bayeekera bano aba M23. Era America ogiwa drones zino wamikale drones zigiyambyeko nnyo okusobola okufunza n'okufuggaza omuyeekera ono owa M23. Kakati nno wuliriza. Kanyuka agamba singa embeera eno tekwatibwako egenda kufuuka embeera enzibu ennyo mu Democratic Republic of Congo. Lwaki? Olw'ensonga nti ebigenda mu maaso n'ebikayanyizibwa mu Democratic Republic of Congo naddala mu Eastern Regions kigambibwa nti nno byandibanga bya bugagga ebigenda mu maaso n'okubeera nga biri mu ttaka lya Democratic Republic of Congo ebiri mu Eastern Regions. Jjukira bino ebyobugagga byali bikontrolingibwa abantu babiri omwali Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Paul Kagame ow'e Rwanda. Naye okuva DRC we yasayininga accords peace deal n'eggwanga erya America, Paul Kagame saako ne munywanyi we Yoweri Kaguta Museveni baalabanga diiru oba ababatutteko ebyobugagga. Jjukira baali bagenda maaso n'obbikukusa nga biyita mu ggwanga erya Rwanda nga babiguza omusajja Omumerika saako n'Omuyisirayiri. Jjukira bino ebyobugagga ebiri mu oba resources zino eziri mu DRC zezimu ku resources ezisinga ezirina high percentage era nga zikozesebwa okukola cobalt, zirimu cobalt, zirimu copper, zirimu coltan nga bino nno bya mugaso nnyo mu kukola equipments ez'amasannyalaze. Ebyuma byonna eby'amasannyalaze bikolebwa mu zino resources. Kakati abayeekera beekwata nnyo obutundu buno obubeeramu ebyobugagga. That's why olaba nga basiisidde tebavaayo. Wootegerera nti no luno olutalo waliwo aluli emabega era aliwo aluseesaamu. Jjojjo ly'abalamu nakava okuba information ngambalaga nti 2,000 ez'abayeekera ba M23 batadde wansi ebyokulwanyisa, batadde wansi ebikozesebwa ne beegatta ku magye ga FARDC aga Democratic Republic of Congo. Abayeekera 200,000 golooza kirekawa Bisimwa ne Makanga. Kitegeeza bandibadde banafuwa. Niyo olw'okuba nti ekibalya
balaba kubanga amagye in fact ogajjamu abasajja 2,200 oba obanafuyizza nnyo. Obeera obanafuyizza nnyo. Naye bo bagenda mu maaso n'okubeera ng'olaba tebeenyeenya era nga bakyali ggumite ng'enjogera y'ennaku zino weeri, nga bakyali bagumu, bakyali buvumu. Golowooza obuvumu oba bujja wa? Obuvumu obwo kiteebereza nti balina gye bagumira nti singa amagye gatukendeerako tugenda kukubira bukubizi Kagame akasimu oba gundi ne gundi tusobole okubeera nga tukola ki? Nga tufuna troops endala ez'okweyambisa okusobola okulaba nga tukapcharinga ebibuga ebirala mu Eastern Democratic Republic of Congo. Tukimanyi bulungi nnyo nti DRC ba mukago nnyo era banywanyi nfanfe n'eggwanga erya Uganda. Ne Felix Tshisekedi bukyanga asayininga ndagaano tasayiningangako ndagaano ng'amagye ga Uganda ga UPDF gagenda kukwatira wamu gakole obulumbaganyi ku bayeekera ba M23. Ekyo nkiwa tekibangawo. Kikulaga ki? Nti waliwo abasajja abagenda mu maaso n'okufacilitating ensonga eno abali emabega w'olutalo luno abataagala kukomekereza lutalo luno mu Eastern DRC. Newankubadde bannansi bagenda mu maaso n'okufiiramu, bannansi bakaŋŋamulamu, abamu bagenda mu maaso n'okuba nga bamigratinga, badisplacingibwa. Abamu nagambye obeera mu Congo tolima kubanga togala kulinda kwola bijanjaalo na lumonde, ojja kuba waakabikola abasajja baveeyo babatwala 10 bagambe nti awo tuwambyewo. Ate nagambye nti nno beezira kulaba wali area ewali ebyobugagga era bafuga nnyo ebirombe eby'obugagga. Musobola okubasenda ewalala naye ewali ebyobugagga basigala basiisiddewo. Wuliriza, tunuulira. Bikuyugi Update TV nnyongera okukujjukizaamu ku sinziro bbanga otuwuliriza. Kakati FADC amagye agalwanira ku sayidi eya DRC teganaba kubeera nga gavaayo kwogera incident eno. Olunaku olwa Monday kawungeezi bakazolities bajjibwa emabegako awo ennaku eziyise. Civilians 2 baali battiddwa, abalala 8 baali bamaze okuba nga bateekebwako injury oluvannyuma lw'aba FADC okulwakinga n'abayeekera ba M23 fighters mu Inkokwe locality, Masisi territory ssaako ne mu Northern Kivu province mu June w'omwezi ng'ennaku z'omwezi 5 February. Eno incidence Kanyuka yagenze maaso n'okumwenya era ng'alumiriza FADC ne ab'omukago banne nga bagenda maaso n'okuba nga bafoosinga indiscriminatory deaths, discriminatory shell civilian populated areas. Bagenda maaso n'okudagetinga areas ejjudduddemu ba civilian ate nga ziri fully populated ne zireeta abantu nkuyanja okuba nga bafa. So Kanyuka agenda maaso n'okubeera nga bakubira omulala baga bannange emiti emito gye giggumiza ekibira. Tetulaba lwaki tugenda maaso n'okusaanyaawo bannaffe n'okubeera nga tusaanyaawo abantu baffe olw'okuba nga mutagetinga enfo ezirimu abayeekera bano aba M23. Kati nno okulwanagana okwazze oluvannyuma lwa regions ebigenda maaso ku international effort okusekiwalinga ceasefire mu Eastern Democratic Republic of Congo mu kukurashinga wakati wa FADC ssaako n'abayeekera ba M23. Bano no beekomiitinga bombiriri mu North ssaako ne mu Southern Kivu province nga buli muntu ku sayidi emu agenda maaso n'okuba nga alumiriza okuba nga buli muntu yaevaluatinga yagenda maaso n'okuteekawo ensasagge eya ceasefire. Kitegeeza ceasefire yali violated gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Agreement okuva mba FADC yali ementaininze arteries ne operation ezisinga eri mu bayeekera mu position zaabwe zonna ezisinga nga bayeekera M23 bagenda mu maaso n'okuba bacontrollinga areas ennene oba territories okwetoolwa Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati aba M23 movement wuliriza abaagenda maaso n'okutondwawo mu mwaka gwa 2022 wa emabega oba wansi w'obukulembeze bwa Bitrade Bisimwa ssaako ne Sultani Makanga busigadde bukyengejinga mu conflicts mu Democratic Republic of Congo forces.
newankubadde olutalo lukyagenda mu maaso, lukyanyiinyiitira, tewannabeerawo kabonero konna konna kalaga nti olutalo luno luyinza okuba nga lunaakomekkerezebwa gye bujjako mu maaso eyo. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagala nnyo, mweraba. Munzikirize nkome wano.